kukulisizaayo nnyo mu kuwumulamu okwo katweyongereyo nga tulaba ebirime bino ebitabbibwa ekibonyaabonyeza abalimi abasinga ne beetamwa n'okulima bintu byakubabbako maali yaabwe era ne bainvesita bonna bakoowu tulina ebiwuka ebyenjawulo oba ze tuyita pests waliwo obunyonyi obwo ku muceere bwegiriisa ne wabaawo ekiwuka ekyo bayita omuntu kasooli obutunda amatooke tosigaza ne wabaawo embuzi ne kati ebirime bino ebitaliibwa biwuka oba ebitabbibwa kyenjagala mwenyigiremu kikyo kyenyamba bannange mwenyigire mu kulima ebirime bino nga bwe twalaba omwenyango stinging neto n'abaana abaagala okwegiriisa mu nsiko waliwo abaana abazannya teppo tebaana abaana basajja bakulu n'abakyala bakulu ti nsolo nkambwe bazanyira teppo mu nsiko ogenda okulaba nga gubokyeza tebaddayo abeetuuzatuuza bayiddera obeera obagobye n'abalala bonna kati amatovu amazungu mwagalaba oli agabba agatundewa okujjako ng'agoberera emboozi z'omukenkufu naye ababbi bikaseera baba beebase tebalaba bintu bino n'olwekyo kati ne flax lwaki twagala mu mulime nga temunaaba kumulima kamusooke mutegeera emigaso okusookera ddala flax ono nga bwe nabagambye nti mwe bakola sente z'ensi yonna bazikola mu flax ekyo kyama genda obagamba abantu bonna ababeera wali mujiyita ku luseke ku luseke omanya alina info ku luseke yaweebwa ekitiibwa wali nga muli mu kunywa amalwa waliwo emboozi z'amalwa kati abanywi b'amalwa emboozi mugyongereko nti obadde okimanyi sente bazikola mu flax era ngenda zirima ngenda mulima ngenda kulima flax nabagamba sente zimera ku miti kyekino kyentegeeza ekyokubiri tibbaga buli wamu buli ddagala kati majaani bagateeka mu tibbaga flax era avaamu oyiro ono wa flax wakabi nnyo alimu ekirungo kya omega 3 n'omega 6 omega 3 n'omega 6 y'obutooya abeera mu byennyanja oba ekizigozigo ekyo kijeri ekyo kizimba obwongo ate ne kikola nga giriisi omanyi obwongo bukozesa mu masannyalaze masannyalaze kyova olaba kati nga bannaffe abagwa ensimbu abeesika amasannyalaze gaabwe gaba gakyankalana leero gali wansi n'abanga mwennyamivu ne gaba waggulu n'atabuka gafunamu sooti saketi ne kati flax akola nga giriisi era bamuyita giriisi w'obwongo agayamba amasannyalaze g'obwongo obutakola sooti saketi nga bw'olaba amasannyalaze bwe gajja nga mangi ebintu byonna bisiriira mtu agweri n'alalambala n'abimba ejjovu ne yeesikasika seizures bw'aba mwana atabuka hyper autism ne kati flax ebyo byakolako kyova olaba olw'okuba nti azimba obwongo n'okubutaasa obutalumbibwa amasannyalaze abantu abakozesa ebyokulya ebirimu omega 3 ne omega 6 tebatera kwerabira ojja kulaba abanyolwa ababeera nga ku lubalama lw'ennyanja mwitanzige oba lekalubati mwitanzige baali bagezi nnyo era n'abakoloni abazungu babeewuunya bagamba obusajja obwo bwagezi nnyo bwaweesanga ebyokulwanyisa ne buwa amagye ga Kabalega ne bakwata ambushi abazungu babonaabona ne Kabalega yalina military war strategy agwambushi ne beebika ebidoddo abazungu ne bajja ne babakuba obugezi obwo babujja kubanga bakozesa byennyanja birimu omega 3 ne omega 6 era kyekimu n'abasese baalyanga nnyo ebyennyanja naddala baliva ku bino bye tukaabira ebyennyanja ennuuni neefuuka ennuuni naye abasese bali ekyokulabirako ekitiibwa Israel Mayengo muyitirivu perfect gentleman alina memory akunyumiza byafaayo bya Uganda nawe ne weewuunya kubanga bo balyanga ku ebyennyanja birina omega 3 ne omega 6 era mulaba bakolamu cod liver oils era mwaliwo yali Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogere basajja basese abo bagezi very very brilliant ani omulala awo Katumba Wamala is not bad mujjukira wano nga yakajja mu police yakola turn around n'omuntu wa bulijjo very social man and very very intellectual so kitegeeza fe ab'omugigi guno
abamulembe guno omutebi ate ffe tuviiriddemu awo. Lwaki ekyennyanja tekikyalabika? Ekyennyanja kyafuuka ekyennyanja. Naye temwekubagiza, mukozese ensigo za FLAX musobole okuzimba obwongo bw'abaana n'okubafunira butto. FLAX ono aziyiza kookolo w'amabeere w'abakyala. Kyova olaba abazungu nabagambye nti mu kitundu ekisooka nafunye oda y'ensigo ya bukadde mitwalo 10, tani mitwalo 10 bwe bukadde 10 obwa kilo okuva mu US ne Netherlands. Lwaki baagala FLAX ono? FLAX ono mulungi nnyo era nga abazungu abayambye okukontrolinga n'okuziyiza kookolo w'amabeere. Kookolo w'amabeere afuuse kookolo w'amabeere kubanga waliwo triggers ebireetera obutofaali obw'amabeere aga g'abakyala okwekubisaamu ne bukola obuzimba oba breast lumps. Waliwo okusookera ddala baziyita phytoestrogens, endocrine disruptors. Mugenda ne munywera mu kikopo ekya plastic kiba kimyufu, ogenda okukakkana nga kifuusire kya pinka. Onywedde chemicals ezo ezikyankala nnyo mu mubiri. Wabaawo ebintu bye tulya ebirimu hormones. Basajja bakuba enkoko hormone egejje mangu anti mwagala nnyo ebizitowa, mwagala nnyo ebinene. Kati yonna ezo hormones ze bakuba n'ente ezo oyongera amata. Bireeta tabu. Nalabye wano speaker, deputy speaker ng'ali ebweru ayomba. Lwaki mutuweereza amata amabi? Lwaki mutuweereza ebintu bye wamwe ebyo mutasobola kulya? Sajja abo bamagulu meeru si mmere. Balina fujjo, naye fujjo nanti nammwe mwebaka. Bwe mwebaka nga babatuulako muzuukuke. Kati Rainy Boy yaffe baagiwambye. Musoke waffe tumanye musoke enkuba egenda ttonnya. N'olwekyo ebintu bwe bityo bitambula. Era FLAX ayina emigaso mingi oba linisidio ensigo zino. Naye kati olunaku lwaleero nga bwe nabagambye kikulu sente. Money big bits Gonzaga nti sente zakuba Gonzaga ate Gonzaga naye gonza olwazi. Gonza bosa. Kale bwe tutyo bwe tugenda okukola okulaba nti twerwanako, okulaba nga twekulaakulanya. Kati okulima FLAX kyangu nnyo. Okusookera ddala jangu ku Prof Bioresearch ofune emikebe gineena. Gino emikebe ena gye gisimba yiika. Emikebe ena 1, 2, 3, 4. Wano yiikayo oba ogimaze. Naye tekikugaana kusimba na yiika 10 gwasalawo. Naye kati yiika enemu tofuuyira kibi nnyo okufuuyira kubanga akatale nakugambye kansi yonna. Omanyi kati waliwo akatale ka superfoods mwe muli saffron namubasomesa abajja mu Sundowner, mwe muli FLAX, mwe muli mukuna, mwe muli ginsenge, mwe muli ensigo ezo ez'akabi, mwe muli kinwa omuceere omumyufu nagwo basomesaako wano. Kati abasajja abo bamagulu meeru beesiga nnyo Prof Bioresearch era batugamba mutukolere ku kino. Kati bw'onaafuuyira akatale ogenda kakuba ekigo gaba ku mirimu. Mulime. Bwe mumala okulima mukabale bulungi, mukabale ettaka, then musime ekinnya kya inchi 3 ku 3. Inchi 3 obugazi, inchi 3 okukka wansi. Lwe lugalo luno olwa wakati naye tolutunuza mu bantu balunabba nezebidayi bajja kukuba empi. Lutunuza wansi. Kati bw'omala ekyo bukawo futi 2. Futi 2 bye bigere 2. Ekigere kimu mu luzungu bakiyita foot. Ebigere 2 2 feet. Sima akanya akalala ka inchi 3. Bw'otyo line kati era line eno obukewo futi 2 osime ekinnya kya inchi 3 bw'otyo. Then obugazi oba amabanga w'ekinnya ekiddako futi 2 paka lw'omalayo. Kitegeeza ki? Nti twetaaga obugazi obwo bwa futi 2 ku 2 okuva ku kinnya ekimu okudda ku kya futi 2 okuva ku kino okudda ku kino futi 2. Kati kyo bw'omala kikola bikole mu line, tokola zigizaga ajja kusumbuwa ng'okoola. Ate jjukira nti bw'olima obubi tojja weza kilo 5 ziri eziva mu yiika. Kati buli kinnya teekamu ensigo nnyanya naye nga tonnaba ziteekamu. Soko zinnyike mu mata. Lwaki tuzinnyika mu mata? Kubanga amata gano galimu enzymes. Kati enzymes zino zigenda mu endosperm. Mwasoma seed coat tester. Olwekyo kati amata gano nga gano agange gennyina wano. Amata gano nga bwe nkugambye gayamba okulaba nti ensigo eno tevundira mu ttaka. N'olwekyo ofuna lita namba giteeke mu kibbawero oba mu seffuliya
ey'amata teekamu ensigo yo teekamu ensigo yo ensigo yo giteekemu bukebe bwonna buno buteekemu bw'omala obuteekamu teekamu ekirungo kino so kifuna ku Prof Bio Research ekirungo kino bakiyita trichoderma oba obuko obukukudde tubujja ku mugaati ku ttoosi oyo kiragala oyo nga bw'olaba Alexander Fleming we yakola eddagala lya penicillin ng'alijja ku mugaati ogukukudde ebya orange ebyo ebyakacungwa mwe yakola penicillin antibiotic ne eya kiragala yekola ekirungo kino teekamu obusaanikira 10 mu lita yaffe naye nga teweeraliikirira bw'ojja ku Prof Bio Research omusomo tugukuwa gwa bwereere teekamu obusaanikira 10 busaanikira 10 bwe buggwayo ensigo gitabule obireke bisulemu bireke bisulemu kati ku makya obijjemu obitulule tusigaze ensigo kati ensigo ezo tujjako nnyanja ne tusula mu kinnya buli kinnya kiri kye twasimye kya inchi 3x3 paka we tumalayo eka yonna mu lufutifuti oba mu kugaziya oba okutegeera ensonga eno twetaaga emikebe eno okusimba yiika wamu ne trichoderma waffe kitegeeza twetaaga emitwalo 5 okusimba yiika tayetaaga kugimusa teyetaaga kufuuyira talwala nga bwe mulabe era mu mbeze mu wiiki 2 ajja kuba ameruseeyo bw'ati mu ttaka bwe buti bwe bufaanana flax bw'atyo bw'ajja okufaanana kijja mutwalira emyezi ena okukula emyezi ena ajja kuba akula bulungi nnyo naye emyezi gino ebiri egisooka tukolamu gy'okomokola n'okwata agenda akwata mwezi ogwokusatu ogwokuna oba tewekyetaaga kukolamu aba akutte bulungi ng'ennimiro yonna agikutte bulungi nnyo obanga agisaanikidde agimaamidde mu mbeera eyo oluvannyuma lw'ekyo kungula tumuleka n'akalira ku nnimiro nga ku mukuna bwe kibadde ne tumusalayo yenna ne tumwongera ne tumwanikako ne tumuteeka mu kotiya ne tukuba olumala ne tuweewa n'oweewa winnowin ng'oleeta ku Prof Bio Research mu yiika osobola okulima bulungi olimye bulungi osobola okufunamu kilo 5 z'ensawo nga 5 buli kilo tugigula emitwalo 2 kati bwe bukadde 10 bw'osobola okufuna mu yiika alimiseza ekyejo nga bw'omanyi abamu mulimira ku ssimu mujja funamu ensawo 2 ze kilo nga 2 eza ensawo 10 mujja funayo obukadde 4 kitegeeza osobola okufuna obukadde 4 ku 10 okusinziira ku management oba endabirira y'ennimiro yo n'olwekyo bintu bwe bitambula era nga bw'ojja ku Prof Bio Research omusomo tukuwa gwa bwereere tewali tabbu kasita ogula ensigo nogamba nguza ensigo eza yiika oba ensigo za flax naawe ayina afiika osobola osimba 2 ate gwe ayina kwota yiika 5 oba 25 simbayo omukebe twerwaneko tusobole okugoba obwavu era nga ensigo zino n'ekirungo kino kye tuteekamu ekya trichoderma oba eddagala lino eriziyiza ensigo okuvundira mu ttaka naawe omulimi wa kasooli osobola oddikozesa ate lya butonde tugambye omugaati ogukukudde mwe tujja ekirungo kino mubadde balabi balungi emboozi tebankadde abaliginyumya be baligikaddiya naye twesange ku Prof Bio Research enkuba eno yennyini gikozese olime ebirime bino bye batabba ate nga bigenda kukyusa embeera yo.